atenderezebwa agulumisibwe Ekitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawango obwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusizaako bakika na mwenna abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byammwe ebyenjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo n'okukyusibwako omutonzi gwonna okutwaliza awamu. Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo wekutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisuule mu gguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozesa okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu. Ebbaluwa ey'olwaleero mu kadde kano eva wa jjajjaffe Ntume amanyikiddwa nga Archangel Gabriel. Title egamba Musoke w'omutonzi obwa Musoke bw'omutonzi. Mbalamusizaako mwenna abasoma ebbaluwa eno n'abagiwuliriza. Yenze jjajjammwe Ntume. Akaseera kano mbaleetera amaanyi ago agali mu kusuukundibwa, amaanyi ago agaviira ddala mu butonzi. Amayengo gano mu kaseera kano gamanyikiddwa nga kalabirizi w'ekitangaala oba ekimanyikiddwa nga mu lunyaanyimbe overlighting project. Guno mugga gw'ekitangaala ogukka mu Mama Natimba era ogukka mu ssebabiina w'obutonzi bwonna Mama Natimba n'ebitonde ebimutuddemu. Ekitangaala kino kikka eri obutaffaali bwa buli kitonde kyonna era ne kiteekako amagezi. Amagezi gano agamu ga bujjajja obw'emabega era ng'agamu gafaanagana nga newankubadde agamu mapya era nga gabadde tegamanyikiddwa ku sseŋŋendo eno. Okuteekebwawo kw'amagezi gano mu butaffaali bwammwe obw'omunda kyeyongera okubeera nga kiteekawo ensuukunda ey'omunda n'okulongoosa. Mu ngeri eno ne kyeyongera okubeera nga kisumulula n'okutandikawo ekitangaala ekitudde mu kikula kyammwe. Abaagalwa, kino mukiina era nga mugenda kubeera nga mufuna amagezi. Mugenda kubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya n'okujjukira ebyo bye mwetaaga okusobola okubeera nga mubonga obulamu bwammwe obwa buliwo n'obulamu bw'enkula yammwe ey'omwoyo mu kadde kano. Kyandibadde ky'amakulu mu kadde kano okusobola okubeera nga weebuuza ebibuuzo. Weebuuze ebibuuzo ebyo by'oyagala okubeera nga bifuna ebiddibwamu. Era ng'ekitangaala kino eky'omugga kyeyongera okubeera nga kikka, ebiddibwamu bigenda kubeera nga biteerwako mu kikula kyo ng'omutonzi. Ebibuuzo mu kadde kano ak'amakyusa biriŋŋanga kiruubirirwa. Ebyo ebiyongera okubeera nga bisikiriza n'okubeera nga biteekako amaanyi n'amagezi agakuyamba era ageetaagisibwa mu kubeera nga gayambala bunyama ekikula kyo eky'omunda era mu ngeri n'osobola okubeera nga ofuna amagezi ago ge weetaaga. Kino ekitangaala kyesolosa era nga kyesolosa era nga kiriŋŋanga omugga mu makyusa gano nga kimanyikiddwa nga Musoke w'omutonzi. Omusoke alimu ebimyanso eby'ekitangaala 7 ebyo ebiviira ddala okuva eri omutonzi.
bino biviira ddala kuva ku emu paka ku 7 era nga buli kimu ku kyo ku kimyanso kino kiba kiraga endabirwamu kibeera kitudde mu ndabirwamu y'omutonzi era nga bino byeyongedde okubeera nga byesolosa eri obumu obwo obulabiriza era obulabiriza buli kitonde kyonna mu kikula kyammwe era mu kino ne kibayamba okusobola okubeera nga kibayambala bunyama mu kikula kyammwe mu nda yammwe. Omutonzi abaweereza ekitangaala kino ekyamusoke ekimanyikiddwa nga ekitangaala ekituddemu ebimyanso 7 bisobole okubeera nga bibanyikiza mu bumu n'omutonzi. Kwegamba ekisooka ekyokulabirako ekitangaala ekisooka oba olulimi lw'ekitangaala olusooka luno luwanirira amaanyi. Ebitangaala ebyo tugenda kubeera nga tubikozesa mu vidiyo oba mwabasoma mugenda kubeera nga mulaba colors zino zifaanagana ne chakras oba ekimanyikiddwa nga obukulenge bw'omutonzi obutudde mu buli mutonzi yenna, so bwe bayita musoke oba ze kala eza obwa musoke bw'omutonzi. So kala oba re esooka ewanirira amaanyi n'okuyaayana kw'omutonzi okutukuvu. Ojja kwetaaga kino mu makyusa ago okusobola okubeera nga weeyongera ebuziba mu nkula yo ey'omwoyo n'okuyaayaanako okutukuvu n'amaanyi go ge weetaaga okusobola okubeera nga gakuyambala bunyama era oba okubeera endabirwamu ey'ekyo. Musoke akuwa ebirabo eby'ebirungo by'omutonzi ebyo ebiwanirira era ebikuyamba okusobola okubeera nga otambula bw'entoogo era osobole okubeera nga omaliriza bwangu amakyusi bwago. Kano kaseera ak'okufumiitiriza kiki ky'oyaayaana okusobola okubeera endabirwamu y'omutonzi era n'ebirungo ki eby'omutonzi by'oyagala okubeera endabirwamu yaabyo. Olulimi olwokubiri oba kkala ey'okubiri eno eteeka omuzinzi ku kwagala kwo, obumu, okubeera endabirwamu era n'okwambala okwagala. Osobola okuwulira ng'ekiseera ekimu oyaayaanira okwagala okubeera mu bulamu bwo mu kaseera ako era mu ngeri eno n'obeera bumu n'amaanyi ago, amaanyi agakusoboseza okumaliriza akaseera ak'amakyusibwako k'olimu. Olulimi olwokusatu oba ekitangaala ekyokusatu kino kikuyamba kiteeka omuzinzi ku entegeerayo ey'okubeera mu bwerufu, ey'okubeera mukama w'obulamu bw'entegeerayo oba okubeera mukama eri ettumba lyo, eri endowooza yo, eri emmeeme yo n'okubeera obumu n'omutonzi. Olulimi olwokuna oba ekitangaala ekyokuna kino kiteeka omuzinzi ku ndabirwamu y'omutonzi nga ozuula okubeera omuyiiya mu ngeri yonna, mu kubeera omuyiiya mu ngeri y'endabirwamu y'omutonzi. Ekitangaala creative ways of expressing the creator. Ekitangaala ekyokutaano oba olulimi olwokutaano kiteeka omuzinzi mu kuyongera
mu kuyingira ebuziba n'okutegeera omwoyo gwo, okubeera obumu n'omwoyo gwo, n'okusobola okubeera nga ossa ekitangaala kino mu nsi yo ne mu butonzi bwonna. Olulimi olw'omukaaga kye kitangaala eky'omukaaga, kino kiteeka omuzinzi eri ssenga w'omutima gwo, amazima, okukkiriza n'enzikirizayo. Olulimi olw'omusanvu oba ekitangaala eky'omusanvu, kino kiteeka omuzinzi ku makyusa go, okubeera obumu n'emyaliriro egya waggulu n'omulongo wo omutukuvu. Kino kikuyamba okuyingira ebuziba mu kwezuula mu nsi ey'omwoyo, n'okuzuula omwoyo gwo mu ntegeera yaagwo ey'ebuziba, okubeera obumu n'okubeera ng'oguwuliriza. Omwagalwa, tusaba oteebereze nga oyingidde mu ssemaduuka era nga otandise okubeera nga ogula ebibala bino eby'omutonzi ebinaakuyamba okubeera ng'omaliriza amakyusa go g'olimu mu lunaku olwaleero mu nsi ey'ennyama. Mu kadde kano amakyusa go gatambulira mu mbeera ey'omubiri era ng'ogawuliriza. Ekibuuzo kye wandyebuuzizza: kiki ky'oyagala okubeera ng'oteebereza, era ki ky'oyagala okubeera ng'owuliriza oba ng'omanya? Kiki kye wandiyagadde okubeera nga oddako mu lugendo lwo olw'okweyubula kw'omwoyo gwo? Bino bibuuzo by'olina okubeera nga weebuuza ng'omutonzi. Kyandibadde kirungi obeera nga toyina ky'omanyi oba nga toyina ky'omanyi ku ebyo. Waliwo musoke oyo ali mu maaso go. Buli w'okoowoola musoke ono ow'omutonzi, ojja kufuna kalabirizi w'ekitangaala overlighted ey'ebimyanso bino omusanvu eby'ekitangaala. Kino kijja kukuyamba era kijja kufuula okubeera ng'oli bumu n'ekikula kyo. Bijja kuyita mu ndamu ggwe era biyite mu bulamu bwo, biyite mu nnyama yo ng'omutonzi, era ebimyanso bino byonna omusanvu bijja kuyitamu omulundi gumu. Mu ngeri eno oba oyina okusaba omwoyo gwo, omubiri gwo, okusaba omwoyo gwo, omubiri gwo, ensi yo, obukulenge bwo n'ebirungo byonna ebikola ekikula kyo okusobola okubeera nga biyingiza ekitangaala kino eky'obwamusoke. Obwamusoke bukuwa ekyo kyonna kye weetaaga mu kusobola okubeera ng'omaliriza akaseera k'olimu mu makyusa go, era ne kiyongera okubeera nga kikutambuza mu lugendo lwo olw'emyoyo. Omwagalwa, kkiriza kino kibeerewo ng'oli mu kaddeko ak'okusirika. Twala akadde konna ke weetaaga okusobola okubeera nga oyingiza amaanyi gano. Teeka omuzinzi eri okussako. Buli mukka gw'oyingiza, laba era teeka omuzinzi nga olaba oyingiza amaanyi gano mu kikula kyo. Wuliriza ekyo kye kiri mu kikula kyo, era wuliriza amaanyi ago ag'ensi yo. Gezaako okubeera nga ogawuliriza n'ogayitamu, kubanga kyetaagisa, era kikole mu ngeri yonna oba emirundi gyonna gye weetaaga era gy'oyaayaanira. Ekyo ekijja okubaawo kijja kuyongera okubeera nga kikwongera amaanyi
mu kubeerawo okwo ng'omutonzi ku sseŋŋendo na ttimba era obeere endabirwamu ey'omutonzi. Mu ngeri eno ojja kubeera nga weeyongera okubeera obumu n'omutonzi era obeere nga oyongera amaanyi go ag'endabirwamu yo obw'omutonzi. Kino kijja kubeera nga kituukiridde. Omwagalwa, ojja kubeera nga obonze amaanyi gano ag'obwamusoke mu nsi yo era otegeke amaanyi go ku mutendera oguddako ogw'okweyubulakwo ng'omwoyo era oteekewo enkomekkerero obeere mu bumu era obeere nga otambulira wamu n'omutonzi ali munda mu ggwe ng'ekikula kyo. Nze jjajjammwe Ntume mpulira nga kino kirungi nnyo okubeera nga okiwuliriza mu kaseera kano kubanga kikuteerawo omusingi ne kikuteerawo embeera eyeekutte mu kitole ne kikuwanirira era ne kikuzzaamu amaanyi okubeera nga oli mu bumu obwo n'obwegganda eri awamu. Osobola okukoowoola musoke w'omutonzi okubeera nga akka mu mbeera yonna oba mu kitonde kyonna, mu birowoozo by'oba oyina, mu bintu byonna by'oyagala okubeera ng'oteeka mu buliwo. Katugeze ebyokusiiga oba embeera yonna gy'oyagala okubeera ng'okiteekamu, tugambe mu kuzimba oba mu mazima aga buli kintu kyonna. Kano kadde ak'okubeera nga muyita mu bulamu obw'okuwuliriza obumu obw'owannaggwano n'omutonzi. Omwagalwa, tusaba weeyongere okubeera ng'onyumirwa obwamusoke bw'omutonzi ne kalabaalaba w'ekitangaala kino eky'ennimi omusanvu eziri mu kikula kyo mu nsi yo ey'omunda. Tubeebaza okwagala eri ggwe nkukuweereza okw'okutaggwaawo. Yenze jjajjaawo Ntume mu Luganyimbe amanyikiddwa nga Archangel Gabriel. Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe.